ngana basimye batadeko ekikalamu laba ink laba bwino naye kwolwo nyiza okutwala akatebe ka mwasajjute nenzira mu kimwanyi mujja kubba kamulala akange nkulabe ng'okasowolamu. A few moments later. Omala okulonda nga 15 January tambulodde ewaka. Alright, olutalo luba luseewo wakati wa Pastor Serwadda wamu ne Pastor Bugingo. Nkugambye olutalo lw'amaanyi Pastor Serwadda oluvannyuma lw'okubeera nga ye adda ku sayidi y'abantu. Pastor Bugingo yagambye nedda President Museveni omuzaala gwange muguteekeko ono muweekolereko era n'atandikirawo omulimu gwe. Vidiyo eno njagala ogyetegereze bulungi ongambe mu bapasita banna babiri ani gw'osobola ogenda ku kyaki ye, naye nga tetunagendayo nyongera okujjokeza vidiyo eno gimpereka like bw'oba omaze subscribing hawegate ku mukutu gwaffe guno. Olunaku olwaleero nga bwe nkugambye Pastor Serwadda alumbiddwa Pastor Bugingo. Ayogedde ebigambo bingi nnyo n'avaayo n'ategeeza eggwanga Uganda n'agamba nti no oyo Pastor Serwadda byayogera byonna tabimanyi era ye Katonda yamala dde okubeera nga alonda President Museveni. Vidiyo yino temugamba nti no ndi mukutte mu mugambo bingi nnyo byenkoleredde mu maaso awo gwe just tuula akalulu kange njagala kutuulako bbali nga wali mita nga 2. Nze mbadde sikuumangako kalulu, mbadde neemagaza nemmala okakuba nenzija wano nendaga ekigalo ngana basimye bataddeko ekikalamu laba ink laba bwino naye kwolwo nyiza okutwala akatebe ka mwasajjute nenzira mu kimwanyi mujja kubba kamulala akange nkulabe ng'okasowolamu. A few moments later. Omala okulonda nga 15 January tambulodde ewaka omuntu yenna bakugamba ndi sigalayo weetegereza emyaka gye n'abaana be olaba oba opangisa nabo. Agamba nti bannabyabufuzi babakozesa kyokka abaana baabwe tebabakkiriza kubeerawo. Abantu bagamba sigalayo ng'abaana baabwe bali mu Amerika, abalala bali London, abalala bali Malaysia. Onoonya abaana abakyali ewaka tobalabawo, naye nga n'akugamba emyaka gye egya kiro akugamba sigalawo ne bw'afa alabye abaana n'abazzukulu, embaga eyiye n'ez'abaana be n'ez'abazzukulu aziridde. Kati gwakugamba tovaawo tonnaba na kuzaala mwana mu nsi. Enjiri yonna gy'owulidde ne vision book yo tennatuukirira. Tonnagula ttaka, tonnazimba. By'osuubira mu Katonda tonnakwata kubadde kkoota. Ogenda okuuma akalulu. Wobanga waliko omuntu omulungi ebyaddala omutima omulungi tegusobola okubeera nga kukuvaamu. Nobert Obamao asobodde okubeera nga ye agamba ya President Museveni nedda temugenda kubeera nga mutulugunya abantu nga mubagoba ku elections bwe batyo. Era nze nga bwe mwanfula minisita nange nsobola obbuleka wansi ne ngamba nedda mutole wa minisita wamwe mwagala okubba abantu. Mujjukire bulungi nti omuntu omulungi asigala muntu omulungi. Kitegeeza ki? Ebyaddala naye atandise okubeera nga kuwa. Vidiyo yino wejja erabireko. Ekintu ky'okusigalawo ng'omaze okulonda kyongedde okukwata wansi ne waggulu. Nanti abanene batandise okwekubamu kati ebituli buli omu. Minisita Mao, minisita wa Mwami Museveni ate nga ye president wa DP, minisita wa Justice and Constitutional Affairs yabadde ku NTV. N'agamba ebyo bye babagamba musima mulonde mu ddeeka tebiriyo, biri unlawful, si bituufu, bimenya mateeka. Wuliriza bulungi. N'agamba amateeka gagamba mu Presidential Elections Act section 34(1) egamba nti omuntu abeerewo, omuntu bw'amala okulonda abeerewo. Onfuna bulungi nnyo. N'agamba ekitegeeza General MK byagambye mbu abantu balonde baveewo. Minisita akwasaganya eby'amateeka ne Constitutional Affairs agambye si kituufu, omuntu alina okubeerawo. Kakati simanyi lwaki ekintu kino kyongedde okwawulayawula mu banene mu gavumenti. Kubanga General MK yagamba amala okulonda tambulirawo ddeeka. Attorney General n'agamba beera mu meters 2. Electoral Commission n'egamba amala okulonda ddeeka.
Esawa ya leero Norbert Mao Minister wa Justice agamba omuntu abeerewo naye gwe tukubemu akafaananyi okulonda kuli constitutional omuntu yenna ali registered akkirizibwa okulonda akalulu koomala okukalonda oteekeddwa okubeerawo bakabalenga wooli ng'olaba osobola okubeera mu distance eyo gye bagamba okuva wali we balondera n'obeera mu fuuti ezo naye ng'olaba bakabala olaba ogenda okuvaawo okugenda eka ng'otegedde ani awangudde woolondedde kikumala naye gwe teeberezaamu okumala okusuula akalulu no bagamba ng'omaze okaswa ne bagatambula ogende kwegamba obeera ng'atutte ng'abagenze mu ttooyi n'osuulayo obubi n'otambula n'ogenda teweetaga kumanya biddirira kubanga obadde wejjako kazambi kano kalulu akagenda okuditamininga eggwanga kalulu akagenda okumanya ani MP wani president wo ani meya wani kansala wo ani chairperson wo wa division oba wa district ani gw'osindika ku municipality nga kansala ani chairman wo w'abavubuka nesebo omuntu akugamba wakati mu kumenya amateeka unlawfully olw'okubanga CDF yes olw'okubanga electoral commission nagamba bumala okulonda ddeeka nze nsuubira singa baba bamaze okukabala omuntu n'amanya then awe babeerawo ngamba musango n'ebino ebyokukabanja musima bagende sima bakabanja ebyo nange nganze kalibala sijja kubeerayo 7 yagambye musirikale wage nabeera n'amasasi 120 nze neetaaga obulamu naye okukabala awo nange ngenda kubeerawo kubanga constitution engamba semateeka agamba tubeerewo kakati abakulu mu bo batandise okweyawulamu buli omu ayogera kirala kale kyebuzibwa gwe ogenda kugoberera tteeka oba ogenda kufuna akatengo General MK yayogere ne President Museveni yayogedde amasasi abasirikale ge babeera nago oluvannyuma lwa foot soldiers okubeera nga batabukira ampe ono nga yaliko omusirikale wa prison olunaku olwaleero havuddeyo n'ategeeza ensi Uganda n'agamba nti no ye talina buzibu naddala kuba nankyukakyuka ye naye yatuuka okulekulira ku mulimu gwe ng'ayagala nkyukakyuka kati no yamumugoba yagenda sigala alwanira enkyukakyuka ye tayagala kubeera nga kola ki ng'amanya njagala mabuuzi mu ndowooza zammwe mu comment section mulowooza no mumanya ebyaddala aliko katuufu oba atali katuufu kubanga era mumuleke atulwana ebintu bye kasaba ataluba His Excellency Robert Kyagulanyi Muleke ayogera byayogera kasita abeera takuba nkyukakyuka ffe tetumuyinako ki obuzibu making sure ndino subscribing womaze liking a video. Dear Ugandans, I want to tell you that we are late. We need to add more efforts, speed, and we move on. I condemn the analysts who are saying the speed is high. He is a spy. Why is he not killed? Do you wish me to die? Why should I die for liberating my nation? This is my nation. I love it and I want to fight for it and I'm ready to die for it. Dying, there must be a reason, and your intelligence matters. They started it, that's why we are still on it. But what I can tell you, don't worry, let us add speed, because we are late. We are more than late, that's what I can tell you. If you continue moving slowly, then you will be defeated. Because the person we are dealing with has authority, power, and everything. So you have nothing that defends you, except your speed. You have to move fast as possible, so that you attack him unexpectedly. Analysts, I condemn you, I condemn you, I condemn you. You shouldn't, because you are misleading Ugandans. You have following, and people will take it for granted. We will believe in you, which will backslide our nation. Whoever is slow, I'm telling you, I'm leaving you people. It is very right. After all, I started it alone. I didn't even consult. I would have consulted. I want to tell the truth. People of Nope, my followers on Nope, told me to stay at work. At least I defend them. But I said no, I cannot remain working. I couldn't make it. So, for you who have just seen me, I want to tell you, you know nothing about us. Those who know us, they know. Very big people in the national platform, they told me, please stop. For you who may think it started last month, but those who have been with me, long time, I want to tell you, I was in the marched parliament, but undercover. But for you have just seen me. So, don't analyze what you don't know. Don't mislead Ugandans. For God and my country.